Tell the story tunyumiza your program muganda wange ali ku Church TV Uganda tulaba olwaleero mwebale mikwano gyaffe abagoberera olugero mwebale kubanga musubscribinze abasubscribinze abalaikinze abakommentinze ngamba nti ate mwe musinga mukama katonda abeere nga atubaweera ebisinga okubeera ebirungi ddala. Mpaji given Brian Kagati the gospel music also the gospel music nanana nze mmaze okubanga njabula. And this time tugenda kubanga tuwayamu wamunze nawe ate nga tugenda batwegattibwako n'omu ku the gospel music legendaries omu ku basajja abakubye ekintu kino for more than 20 years bakunukkiriza myaka 3. In fact be bamaama bataata aba gospel music bwe mbannyonnyola ye nga ye kyenyinza okukugamba mpozi ekirala bangi bayimba gospel music nga they became inspired because of his acts, his work, his music. Otegeera abamu baalokoka naye nga baalokoka after kuwuliriza nnyimba ze. So omusajja bwengenda okubanga nkwanjulira wa mugaso nnyo eri omubiri gwa Kristo era abadde wankizo nnyo mu kisaawe ekya gospel music industry. Tugenda batuwayamu mu nsonga ezifaanaganako nga ezo nga zino wammanga tugenda kwogera ku bulamu bwe, twogere ku buto bwe, twogere ku buzaale bwe, twogere ku bulamu bwe musically, then twogereko ne ku byenjawulo ne ku bulamu obwa bulijjo nga bwe butambula. Ebingi ebiyitaayita obukulembeze mu bayimbi obiwulira, obukulembeze mu bayimbi obiwulira bingi enkaayana eno neeri anyway kati nga yo omuluŋŋamya kuba kati musajja ayimiridde emyaka egisoba mu 2 kumpi 25 26 24 anyway ayina bingi ebyokuluŋŋamya ebyo byokutugamba. Basebo ne bannyabo kankwanjulire oba kankugate ku mwami Kirwana Maka Africa. Taata tusanyusa okulabako. Kayi mugana. Nange nsinga okulaba. Oli oti eyo? Ndi bulungi ddala, ndi bulamu. Kama nfunye bulungi. Omuggalo gukuyisizza gutya? Omuggalo gunkisiza kyenkanyi nga bannayuganda oyingiza ng'obeera waka ng'oyingira ssaawa emu ng'obeera ku tivi ekyenjawulo ng'ofuna obudde obusoma bayibuli obuwuliza bibadde towulira buli lunaku ebirala amazima ddala okusaba naye nga tosaba nnyo nze mbadde sisaba nnyo nsula mu kusaba nedda naye nga nsabira ebbanga lyembadde ate luli sisobola kusabirako kati famire ewaka ekyoto kyewaka kyaddamu amaanyi ekyewaka mu nyumba ewaka mu nyumba ewaka mu nyumba taata abaddewo maama yabaddewo abaana we bali kati obanyumiza byotofunanga budde banyumiza egamba abeeka bakufunyemu nnyo kyebabadde batakufunanga namu kituufu nekyakyenkozeemu nawandika akataba koogera kuyimba enjeno okwogera kutendereza kusinza kati ndowooza nkamaliriza bungi obudde bungi ennaku 40 mu 2 n'okamaliriza bungi akatabo nkamaliriza naye maliriza okuwandika n'engalo kati nja genda mu kyapa okaprintinga enafuna sente. Akatabo ako kasangibwawo akaagalo kalabako era bakayita batya? Nakatuumye okuyimbira Katonda naye nga ekyo kiri jeno then nenkatematemamu nenjogera kutendereza nenjogera kusinza nenjogera ku biyiiye eby'omwoyo. Yes. Wow. Kali n'akagula asuubira okusangamu ebifaanaganako ng'ebyo kagenda kuwa okuyimba nga Katonda bw'akwogerako mu bayibuli ye kekataba. Kakati mwami Kirwana tusanyusa okuba nga tuli naawe olunaku lwaleero. Nange ssebo nsanyusa. Mukwano gwaffe nzaanya abeera ku ntowooza TV. Nzaanya ensi yonna yonna eri mutunda. Amazima. Nsanyusa ennyo. Amazima. Waliwo omuntu aganze maama bwe bati abayimirira mu bulokozi n'aweereza emyaka egyo gyonna bo ababa bakulirawa bazaalibwawa kati oli ayagala kumanya Kirwana Maka Africa yange. Kirwana Mufunze azaalibwa emyaka 40 kati n'omusomo emabega. Kirwana mukulu azaalibwa omugenzi kati omwami Abe Sesanga n'omukyala
Christina Nannyondo Katongole oyo ye mulamu abeera wano Makindi Lusaka. Taata wange ne maama wange basomeranga kumpi awaawo. Basomeranga kumpi awaawo ku mutala baguyita Kololo High. Kololo High. Yes. Okay. Nzalibwa mu Kampala wano. Njavulira wali opposite Katwe Police Station. Katwe Police Station. Wenjavulira. Bazijja mu ddwaliro. Ekibuye roundabout. Nga prayer palace. Totuuka. Kati oba wakava mu kataawo akakambuka Makindi. Waliwo ennyumba eziri awo opposite ezitumuluganye mu Katwe Police Station. Awo we bantuusiza nga banzize mu ddwaliro. Mpulira. Kati nakulira wano. Mu Kampala wakati. Masaka ebuddukiro. Ebuddu mu muyitayo Buddu. Baatemako kiteme kiggwayo Buddukiro. Mu Buddu abakulu gye bazaala abazadde. Gye babazaala bamwangi wa mu Kibinge. Muwala wa Mugenzi Katongole muzzukulu wa Kagubaala. Kagubaala yali nnyini ttaka lyonna Ekibinge kyonna. Yali musajja wa Kabaka Mirembe n'Oz'Emicwa. Otyo. Era yali gavana, Abakiga bamumanyi nnyo. Yali gavana e Lukiga nga tuteye civilization. Ow'Abazungu nga tuli under British colony nga tutya British protectorate. Omanyi ffe tetwafugibwa, twakumibwa bukuumibwa. Kati jjajja wange nga wawulira akakungulu we tumusomako we yagenda mu Eastern n'agenda Embaali. Kati jjajja wange yali gavana ow'Abazungu yatwala civilization era yapromotinga nnyo okusoma kw'omwana omuwala. Kati ab'Elukiga bwe njogera Kagubaala bamumanyi bulungi. Kati ate Kagubaala yali muganda wa Reverend Kayizi. Reverend Kayizi yazaala omukyala eyafumbirwa Ssekabaka Chwa. Line eyo mwoli omu otyo. Ssekabaka Chwa n'azaala Ssekabaka Muteesa. Ssekabaka Muteesa n'azaala Ssaabasajja Mutebi. Kati eyo bwe Bukojja gyensibuka. Eyo gyensibuka. Ebukojja kati ewaffe nze ndi wa Njovu. Nazaalibwa omuzadde waye mukubuulidde ABC Sanga. Then ne taata we jjajjange ye Mugenzi Bastaret taliiwo bamuyita Omugenzi Kasimu Kyazze. Kati Kyazze babeera Banjovu. Baba Banjovu. Kati ab'Ekatwe Nuwa Mazigiti Nuwa oyo bamutegeera bulungi gwe njogerako. Batya? Yali sheikh awo. Yomu batandika omuzikiti ogwo. Era awe amaka ge we gali awo okulira n'omuziki eyawula lukungu. Kati ogenda okulaba nga byonna nali mu kibuga. Then era mpangalidde wano mu kibuga. Okusoma kwera wasomera mu kibuga wano oba bakuggyako mu kibuga tebononeka nenzirayo ekako nemalira primary nasomera kako nemalira ekkonge wano mayiro 2 wano Mpiki. Awo emalira primary 7 then secondary nenzirayo ekako nengena nenagalama HS nekomawo wano mu tawuni. Awo nenyingira ebidongo kubanga nze nakuba ebidongo nga sinaba kulokoka. Nenyingira ebbaala naye nga tukuba live. Nga tukuba live. Kati 1999 May 3 obulamu neempulira nga busaanira okuwa omusajja nnyinigwo gwe bayita Yesu Kristo. 1999 May 3 olunaku lwe nazaalibwa era kati emyaka sigijjukira nzijukira egyo egy'okuzaalibwa. 1999 May 3 era gw'ozaalibwa? Lunaku lwe nalokoka. Omulundi bakuyita to be born again. Gwazaalibwa omulundi ogwokubiri. Lwe lunaku lwe nalokoka. Olwo yagamba mbu okuzaalibwa omulundi ogwokubiri tekiruma. Tekuluma naawe tekwakuluma? Yakyogera mu ndowooza ndala naye kyekisinga obulungi. Oba tozaalibwa gwakubiri kuba bakigamba omusomesa. Yesu yakigamba omusomesa. N'amugamba nti omulimu gwalina okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Kati kyamwewuunyisa nnyo baali bamuyita Nikodemu. N'amugamba gwe theologian tomanyira kuzaalibwa omulundi gwakubiri? Kuba yabuuza Yesu nti
omuntu asobola okudda mu bitowa nnyina kati ye bwe yali atunulamu yalina musajja mukulu yesu n'amugamba si kyentegeeza naye omuntu asobola omuntu azaalibwa katonda azaalibwa mu mwoyo obujulizi ogi kyeyava yagaa nti tekiruma kubanga wano wabaawo ebisa ebya leba pain ate eno kiba kya mwoyo kubanga agaa nti okkiriza na mutima gwo okuweebwa obutuukirivu neyatula n'akamwako okolokoka. Amina. Tulaba tukwebaza mukwano okubanga ogoberera Tell the Story tunyumize ye program. Tuli wa legendary omusajja ono ow'omugaso eri ekisawe ekya gospel music naddala mu ggwanga erya Uganda, musajja mukulu era nga musomesa kaŋŋambe musically, musajja ono gwe bayita Kirwana Makafrika. Akyalombojja embeera, akyalombojja engeri, akyalombo bingi byogenda okuba ng'oyiga mu story oba mu show ya leero. Justice busigala busigazi ng'olaba aye nekirala gwe atulabira ku mikutu emikwanira wala sharinga message eno ekome wala as you tell them to subscribe as well. Mwami Kirwana Makafrika, 99 tukulaba oyingidde ogw'olokoka. Olokokera wa? Ndokokera najja Nankumbi mu kanisa eyali ekulemberwa Pastor Edward Stephen Kabungo, mumanyi bulungi. Mumanyi. Era by then baali basumba ne musumba omukyala bamuyita Pastor Ruth Birabwa. Waliwo Pastor Sezibwa, waliwo Pastor Sewaya David, awe baali abasumba. Kati awo wendokokera enajja Nankumbi ku Living Water. Era oyo musumba Kabungo ye yateeka ebitundu ndowooza 5 ku kyendi mu nsi y'omwoyo n'enjiri ekoze Kirwana Nogolala kubanga natuulanga mu kanisa mu Bible studies nesobola okugyamu enjiri gye naayimba kuba tosobola gijja out of gulu ate atosobola gyesomesa. Katonda yateekawo omuzadde. The church is like a family. Ebaamu abakunakyalinga mu nsi y'omwoyo. Oyinza agamba nti nze musumba oba nze Kirwana era Yesu ye musumba wange seetaagenga nedda. Yesu akuteeka wansi w'omusumba kuba zino woofiisi yazissaawo. Otegedde yateekawo abatume, bannabbi, ababulizi b'enjiri, abasimba n'abasomesa okunyweza omubiri gwa Kristo. Kati Mwami Kirwana Makafrika, olokose obulamu obukadde bwali butya nga tonalokokawo oli muvubuka muto 99? Obulamu sitayinza nabujjukira tebwali bulungi, tewali bulamu businga bwa bulokoka lwakuba wali oba tomanyi oba muzibe mu nsi y'omwoyo. Bw'onywa omwenge kiba nnommo, bw'ogenda n'obba kiba nnommo, bw'okola buli kyazonto kiba nnommo era ofuna n'abakugongako ne bagamba mwana kyali twakulabye mawulire ng'okuba kaddemu emiggo. Mwana kyali oli muzira kati obeera awo ng'oyinja busiru naye oli naawe oba tokimanyi kyova olaba Katonda abeera mu kaseera akunze eriiso ery'ekisa. Era kikulu nnyo okusabiranga abantu abatannalokoka balokoke n'okubuulira enjiri naddala ebiseera bino bye tulimu ebibaddewo ebya lockdown. Wabaddewo wadde tubadde tebatukkiriza kutambula naye wabaddewo omukutu guno ogwa social media omukwanira wala nga kyangu nnyo okuweerezaako enjiri kubanga abantu babadde basobola okuwulira. Kati Mwami Kirwana otandise olokose ozze mu kyaki 99 ate ebyokutandika okuyimba otandika ddi? Otandika mu 2002 efulumya albamu esooka bagiyitanga batya? Butalina buyinike. Yesu gwempereza bwabanga sinye nangajja kunfuula tendo wama atezete musaba bwabanga mpadde ebipikoza kwegomba kwange amaziga gabeerawo bwebanga buzibye ayeba obukesanyu nebiyingira omukisa ogutalina buyinike lwali maanyi lwotandika nalwate wakikola otya okujja ne hiiti? Ekigambo hiiti sikimanyi mu Bayibuli. Tokimanyi? Nsoogera nnyo ebigambo bye sitegeera kubanga ekigambo hiiti kyeki? Hiiti lwe luyimba olunene oluzze ne lukuba amayengo ne lubeerako.
bagambye buli lulimba olujja lukuba amayengo ne lubeerako kyovola balina okuzimpulira nnyo bato bange bagamba mwana noonya hiiti gyabanoonya naye bamulabewo kakati bw'okimanyi bwe wajja bwotyo ensi yakulabawo okusinga omwoyo ate nga bino ebintu bye tukola bya mwoyo kati bwe tunasusiba omubiri omungi ate nga twagala tukola ebyomwoyo tulina kuddayo ne tusabumitinga eri omwoyo omutukuvu kubanga nze saanonya hiiti nze najja ngamba Yesu njagala abantu bakolabe muweereza bwe nkuweereza gwe kuba nali nasomesebwa mu Bakolosaayi 3:16 nti leka ekigambo kya Kristo kituulenga mubbi mu magezi gonna nga muyigiriziŋŋananga era nga mubuuliriranŋananga mwekka na mwekka mu nnyimba mu zabbuli mu nnyimba ze hymns n'ebiyiiye eby'omwoyo ze zino zigoloka yakisa obutalina buyinike nga muyimbira Katonda nga muyimbira ani Katonda mu kisa mu mitima gyammwe akati nze saayimbira bantu kusooka namugamba njagala abantu bakulabe mbuweereza bwompadde kati ekigambo hiiti kyemunoonya bw'onoonoonya hiiti n'otanoonya Katonda togenda kufuna hiiti ate ojja kubonaabona nnyo nga togifunye onakuwala ennyo ng'ebiyimba byo obuteeka ku mpewo oteekamu akajja kangi obika ku social media nga biyingirira wano bifulumira eno nga tebikoma ku mmeeme z'abantu nakwogera nabo kubanga ayogera nabo mwoyo mutukuvu kiddemu kimugambe ekigambo hiiti kyemunoonya temugenda kifuna mwanyonyezza omwoyo wa Mukama n'abalungamya ekyokuyimbako kuba bwanakuwa oluyimba nga lwakwenenya ojja kugamba nti ojja kugeza mubiri ogambe Mukama ono oluyimba telugenda kukola teruliimu kasente mu kukibbo wano kalotandika okuyiiya ebibyo ebiwoomera amatu ndaba ennyonyi yo ntalantala ndaba emmotoka ntalantala ndaba ddoola ntalantala kati kiiki yakuleetera baali badde abantu bakiwulira ne bajja eri okwenenya bayibuli egamba nti Mukama ayagala nnyo emmeeme emenyese n'omutima oguboneredde ebyo taabigayenga yakigamba Dawudi ekiwulire Dawudi yakyogera mu Zabbuli n'agamba nti Katonda sina saddaaka gyonnandikuwadde kuba ebiweebwayo ebyokebwa tebikuwoomera okitegedde naye emmeeme emenyese n'omutima oguboneredde emmeeme okumenyeka n'omutima okubonerera kiri mu prosesi yakwenenya tuyimbye nnyo ennyimba nga nange sejjeemu naye nze naweebwa okuyimba ennyimba ez'obunnabbi n'ekigambo kya Katonda era siyimbye ennyimba nnyo nti zikyamula nziggyeyo ekigambo kuba ekigambo kyo kya Katonda ate kikola wonna naye tuyimbye nnyo ennyimba ebiro bino nga teziriimu njiri nga zirimu ebigambo ebisendasenda kati ziganye okubeera mu mitima gy'abantu omwoyo mutukuvu taziyimbisa na munda mu mmeeme z'abantu kubanga tezirina mugaso kubanga tulinda emmeeme obutunoonya hiiti kakati ekyo kwerimba bw'oba oyimbira Katonda yajja n'aminisitaringa eri emmeeme z'abantu okitegedde kuba tolina maanyi gagenda kufumita kasiddi mu mutima gwa muntu eno katandika okuyimba ennyimba z'olimba togaliiwo okitegedde kiringanga oli bagamba nti njagala feva Katonda era yagaba ki teriyo lotion ne bonoogenda mu US UK Australia Asia gye bayita feva nti bonogyesiiga feva ejjakola ki kati ebintu by'omwoyo tubyawule mu mubiri okitegedde tubyawule mubiri tukole ebyomwoyo nga tubikola ng'omwoyo bwatulungamya ng'ebyandiko ebitulungamya kyavaako tera n'agamba nti sooka obeere n'ekigambo kya Katonda oba ononyimbira Bakolosaayi 3:16 oyingidde n'omukisa ogutaliiko buyinike omukisa ogutalina buyinike bwe gujja amasavu gatulemeezayo nze nduyita hiiti oba golioko nduyita hiiti goli munnamawulire mu bayibuli tena ekigambo hiiti era nze kimanyi toluluyimba Katonda nnyiniyo eyali albamu tukira nayimba ntya ebigambo bino katukubyogere Yesu gwenkola ki gwempereza bw'aba ng'akoze ng'asiimye Yesu kabaka w'abakabaka asiima busiimi nga wawulira Ssaabasajja bw'asiima nange kirwana ajja kunfuula eki ettendo ate kyemusaba wulira ate kyemusaba bw'aba ng'asiimye byampa nnemu bikoze okwegomba kwange James agamba nti musaba ne mutaweebwa kubanga musaba bubi musaba hiiti muzikoze okwegomba kwammwe
watandika okuyimba ng'okuze lyrically kuba ndaba ebigambo byo nadda teri akuza mwoyo mutukuvu yakuza nali muto I was 21 nengamba lyrically ate era nali navudde mu bbaala kati kasasiro oli katonda omwozaamu kitegeeza neewa katonda n'ateekamu ekigambo kye n'akuteekamu ebibye yes oluyimba olwo lulina emyaka ng'emeka oluyimba lwa myaka 20 kati 21 myaka 21 omwaka oguwedde taba kuba covid nali ngenda kwebaza katonda olw'emyaka 20 nga muweereza myaka 20 ng'oyimba kati 21 wow kyamaanyi oluyimba olwo woluleetera mu mwaka ki 2002 bayimbi ki abaaliwo aba gospel abaali bogerwako nga balina amannya nga baweereza katonda ne kakati ekyabassaamu ekitiibwa nga nalina mwanyinaze Namaganda mukulu wange Betty Namaganda mukulu wange Senyonga Robert Abafumbo waliwo mwanyinaze Betty Nakibuuka ngamba abaali batutumuse naye abalala abalala ngamba bogerwako abaali baali abo otegedde abo baaliwo awo baaliwo abalala tebaaliwo erimu yaliweeyo ngamba abatutumuse naye walingayo n'abalala abatamanyiddwa walingayo omusajja wa Kadonka bamuyitanga Tebirwa teri atamanyi Dewo Tebirwa okola abedda n'abasumba omusajja Dewo Tebirwa simanyi gyali nze namunoonya Mukama yandagira ne munoonya mu 2012 najjawo twakola conference yaffe yasooka nga Uganda weze emyaka 5 ya music praise and worship Mukama nangamba tumuwe ekirabo ne tumuwa award nga tumwebaza era tumusaba n'atusabira omukisa kwolwo twawa Dr. Kibalama Abe Kibalama yaliwa oyo ayimba nyimba za chacho za kwaya owa Escatos Bride ne tuwa mukulu waffe Steven Ogwanga ne tuwa muganda waffe Ogwanga ina studio ewandege wali yes ne tuwa ne muganda waffe ne mama waffe mama kati omugenzi Pastor Nakafero azaala Bweyinda ne Bweyinda ne tumuwa owe masajja ne tumuwa award nga award zino siza kuweza SMS nakyo kolaba nze musoberwa bwe mpulira award nga zigamba mugendo nnonde banaite munondanga agoba award ezo toyinza kuŋŋamba nti ompa kirabo ate ekiteekemu okunnonda gwenyini ampa ekirabo jangu ondeetera ekirabo ŋŋambe nkwebaza olw'ekino kyokoze naye kati ate omala okunnonda ate mmala okwesudiya ate mpereze esente zange ate zive mu nsawo mpereze mu tekisi bannange munnonde era ngempangula awaadi rabish ebintu byagala byakweronda era saagala awaadi n'emu eya procedure nga yakumala kweronda saagala ey'okweronda temanyi kigamba awaadi kitegeeza ekirabo kati ekirabo nga mmaze kirwanirira nkifune kiba kirabo singa nkusuubiza ebanguzi oba nguzi kunsudiya busudiya nayo nnimba tompadde kirabo kuba gweoyawula kati laba waliwo omuntu era akubidde n'agamba naye gundi kagati oludde okumpa ku kirabo ddala gyali nga sisiya frendiwo kagati gwogamba naye omusajja ono tugudde wala n'okwata emmotoka n'ebisumulizo ne kaadi n'omugamba kwata kati ekigambo awaadi zino ezamu sizaagala infact baganda bange sibamala mumanyi abagaba awaadi naye muyinza oba muba temulina sente zikola tokola naye awaadi ez'okumala okweronda ngamba kati mu perspective ey'ekirokozi tewali muntu gwowa awaadi ng'amaze kwegula no tekyali baddewo its like okuwa mukyala wange ekirabo n'amala kuŋŋamba ne mwami kati ofumbidde emyaka 15 topangayo kirabo ekyo kiba kirabo kuba kuswala n'oswalaswala n'ogaana emutuufu nkyagadde ekyo naye sitiiru mwe abalwanirira awaadi muzirwanire naye fe abataafuna za awaadi lwaki Yesu akyatuleseewo ng'abayimbi ki b'omanyi abalwanirira awaadi tewali gwe mmanyi naye nga gye bali ndaba ku TV naye awaadi omubiri gwabayitirira munoonya hiiti omunoonyezaako awaadi mujja kufuna n'awaadi ojjagala okufuna bwotuire efuse ntisaanyi mu ngalo zo awaadi
Kati ya hit kwa award kwa kubeera na namba nene ku social media abagoberera nkiraba byebiriwo. Olwotandise oluyimba olwo ogambye omukisa ogutalina buyinike ye albamu ye yasooka lwetwogerera erina emyaka 21 ate awo nyimba kyezaddako ba albamu kyezaddako awo albamu eddako bagiyita Golokoka Yaka mwaka ki oyo 2 mugumu 2 gumu omukisa ogutalina buyinike 20 gumu 22 Golokoka Yaka kwafe twafulumyanga katambi kalambe ennyimba Golokoka Yaka kwaliko ennyimba 9 omukisa ogutalina buyinike kwaliko ennyimba 6 era nazikuza oyo olwakyaliyo bamuyitanga Kabito Brian kampani bagitanga X-Zone yamba miliyoni emu n'ekitundu twagendayo nga tulina manyi naffe gwe twagala ago yamba miliyoni emu n'ekitundu Golokoka Yaka nampa miliyoni 5 naye ekyennaku ekyaliwo talina sente zeyampeerako wamu kati sijjukira kyenagulamu okuleka endowooza empale nengato kyembadde okubuuza sente ezo zakugasa zitya zangasa nnyo tugamba albamu zeze ebbiri zonna obalalosi era natuuka nenkola akakodyo akalala namutwala albamu eyokusatu bali bagiyita toggwamu maanyi nemugamba zisente wazitta kati eno albamu gifulumi ompe emyezi gwe gyoyagala zijje wano nkwasa esente zange gayina kkiriza naŋŋamba nkwadde emyezi 8 nemugamba egyo mingisalako naŋŋamba oba oyagala ekyo nga kyoyagala nkuwadde kyenaasobola yali gentleman's agreement kuba yali angula ng'ate era olumu ne sente mu studio ateekamu bayaŋŋamba nga kati kyekiseera tufulumye nga yajja buzi nakugamba tugee tufulumye n'ateekamu sente nasasula ba producer ne studio yakikola ku Golokoka Yaka Golokoka Yaka yateekamu emyezi 8 we gyayitawo nemugamba nkwata sente zae twali twalaganye obukadde mufati yali azisalira sente oba nawo bwali 5 naŋŋamba ate bukiri natandika okudda mu kirimu nemugamba munnange era yamaliza mpadde ekinene nnyo olwo nafuna accidenti yenkogo eno gyolaba eno mu kyenyimu mwaka ki ogwo egyo emyaka mwaka ki naye nzijukira egyo emyaka nga 17 emabega nali ngenda kunyirako sente okansanga okuyimba ekiro emotoka nenkuba awo ku American Embassy nga tukkirira Kabalagala nenkuba kati yampayo obukadde oba 2 ezasigaza ononazi yampa mitwalo yampa miliyoni emu zisente ziyasooka okukwaza ffe ez'amaanyi twamaliza tugenda mu kooti omwaka ne guyitawo ne tukwata omulala nga gaya nimedde sente zange tuwawukana nga babigwe nemuga kati gutonzimba oliwo okunzisa wansi oyagala nkuute enfudu nsigale mu muzigo nsigale nga ndya muwogo etegekubanga era twakomako yalugamba nenzija nga nfuluma ennyimba netandika okwefulumiza ennyimba nga nzitunda wentegeera nti music mugagga era sente mweziri kati jjukira akuwadde akamu ekitundu omukisa ogutalina buyinike omukisa ogutalina buyinike ekitono ennyo kyembalamu nga nze naali gitunze nali nfunamu by then emyaka 2 nali nfunamu kuba natunda nagenda ne teepu embaale ekisaawe ne ziggwawo zaali pieces 6 teepu yabeerangamu pieces 6 bu compact mutegeera neŋŋenda emasindi ne ziggwawo box carton bagitanga carton newala natundanga kati omulembe gwa CD ne gujja naye nga balina CD batono nga bakyali ku tape netundanga CD kati ngenda otandika CD nga biteepu ate bubuddewo CD nga niwagitunda 15,000 emu bweti notunda CD 2 omwezi oba olina sente meka nkiraba oba nakakadde ka sente okitegedde oba nakakadde ka sente akati bwentyo bwenkolaki bwenziruka mu kintu netandika okwetundira music okukwata ku sente nentandika okukolayo ka bizinesi akaviira ddala mu kyenkola
jukira n'abantu bakuyita occasionally ku mikolo gyabwe besides bana bakuyita mu abaweereza okuweza mu semina overnight ekiki naye waliwo abakuyita ku mukolo n'akuwaayo by then nga basobola okuwa emitwalo 5 basobola okuwaayo ekinaana basobola okuwaayo akakadde naye akakadde ako nga mukisa nnyo by then naye emitwalo 5 3 ate zaabanga n'omugaso teziriiko bintu byosaasaanya bingi. Omukolo gwe wakasinga ogendako ogw'ebbeeyi ogw'essente nnyingi bakuwa ssente mmeka? Ayimba ku mbaga yali mugundi yali emunyonyo waliwo kahoola akalungi ali omunyonyi bakamanyi mu commonwealth owa Sudan. Embaga eyo pasita bava Sudan yampa obukadde 3 ali musabye obukadde 4 yankubira 3 simu olwakkiriza bwenti sente nezimpeereza yaziwa na mwannyina yali olwakkiriza bwenti yankubira like essaawa sizeerabira kuba omuntu era akwadde sente nnyingi yampa kati gyemyaka nga 8 teebereza emyaka 2 wakafunayo ku ddiini yabukadde 3 omulundi gumu. Ate ku mikole omukolo gw'embaga akwetaaga obulungi aba alina kufunirayo kasente sente zenkana ki? Sente z'emikolo teziri fixed nti ogamba nti sente z'emikolo sente bwezi. Omukolo gusinziira gye guli gusinziira ku ani akuyisa. Ayinza okuba badeewo nga mulonki eyaggwa yakuwa obukadde 2 mu siddi kati nayo n'omugamba nti mpa $5 million otegedde. Ayinza okuba nga alina kyeyali akukoledde mu bulamu oba nga mukwano gwe. Ayinza okuba nga saawa kati ngeno eriwo kati embaga y'abantu 40 omuntu okulowoozako okuyita ku mukolo kati n'olyoka omugamba nti njagala obukadde 2 naye akwewuunya ayinza ozikuwa naye ekiziribwa kuli ekinusu kubanga era abatuyita beebwe betuyimbira. Nze abampita banjagala nga muntu kati nange situnula nnyo ku ssente zokka wadde nzaagalira ddala 100%, naye ntunula ne ku nkolagana after services engeno muwa because we siyimbe ajja teeka mu CD yange nenofuna de lwataala. Naye oli musajja wa zaabu, olina omutima ogwa zaabu. Nakuyita mu konsati yange nasooka otegeka esseguku ogijjukira mu 2010 eryesseguku eri ku lusozi eri munda eri Victory kwate ekido wajja n'onkubira ne nga zadde emitima gya zaabu. Kaakati otunulira ebintu bibiri. Omuntu akuyita okukumiimira ku mukolo aba yakwagala nga yagoberera dda otegedde. Era olumu bwalemererwa kati waliwo yampita mu lockdown eri yagwa ne mugamba $1 million ne zigaana nankubira essimu nangamba nkwagala nnyo nasaba Katonda gwe bw'oyimba nga bannyanja twamaliza ampadde emitwalo ameka naye omanyi gye yantwala gundi mitiyana tetuyingirako eyo munda mu majaani ekiwulire kikyenkugamba natunula okuleka ssente mu lockdown zembadde siyingiza nga ne kanisa nsibe nga n'emirimu gyange edduuka sibe okitegedde kati nga bwe siyimba eyo mazima ajja kuteekamu siddi yabwereere okitegedde kati gwe firwa 5 ateekemu siddi ne Katonda akutenda amagezi ne muzaddewo akutende school fees ze yakuweerayo bombi bakutende bazagale nga bakutendereza. Katonda akutenda amagezi kuba olina mangi ogubya 5 ate ne muzaddewo akutenda amagezi kubanga school fees ze azifunyemu omuganyulo. Omanyi Katonda yatuwa obwongo buno nga bukulu nnyo ate abantu abamu beerabira ekintu kimu wakiri singa January 1 ogamba Katonda mpaayo amagezi amapya mwaka guno waliwo abalina okugasaba buli nnaku okulega nti aweebuse mu magezi asabe nga Katonda oyo atamma kitegeeza si mukodo w'amagezi twogera ku wisdom olina okuba n'amagezi naye ng'ogakozesa ewatuufu ne mu kiseera ekituufu n'otaba na lugezigezi. Amiina. Mwami Kirwana obeera legendary ssebo mu kisaawe eno ekyaffe ekya Gospel Music Industry myaka 21 ng'okuba
gospel music industry ogisanze otya in general ogisanze otya gwe nga gwe wali obaddeka ono wejjusa singa twafuuka muyimbi wa gospel era buli muntu gw'owulira yejjusa mu buli kyeyakola tekabonera akategeeza nti katonda teyakikuyitira kiddukemu kankyuke buli muyimbi bwe wawejjusa lwaki oyimba enjiri giddukemu ako kekabonera akategeeza yesu teyakuyita kukuyimbira bw'oli kikuuzi kati omusajja okuba akumye sente ze dduka mangu ogende mu kyeyakuyitira oyinza oba olina mulimi odawo obonaabona n'ensi weesibye mu kuyimba kino it's a passion nze nankuli ne bwe sirya mmere nzukuka nfuwa oluwa nzukuka nfuba entobi kyeyenze oyo yeggwe toyinza kuŋŋamba munejjusa okuyimba enjiri it's a privilege yesu nkwebaza okudduka okuyimbira enjiri okyenyumiririzaamu okuva wali ne Uganda community eri mu diaspora n'abatandabangako bandaba via here via video zange via YouTube okitegedde ngenda olumu koyakooti nange kuno naye bakwano bange occasionally nzogendayo emirundi 3 mu mwaka oba 4 nsanga abantu ngenda ku poliisi baliyo gwe basiibye nensangayo ammanyi kati ekyo kyonna kyonna bamumanyi lwakino nti ndi muyimbi wa gospel otegeera sabale mbozi abantu onoonyanga bye mubala abamu waliwo ebintu mutamanyi waliwo sigini kyeriwate miliyoni 10 nga tewali gikumi singa toli burandi bwekyo kyokola ng'omuntu bayogera bwogezi kulinnya lyo nga takulabangako n'agamba omyeyinja ndiwulira yoyo bambi sensi okulaba n'akuwerawo engalo n'akuwa attention n'abanga akumanyi naye nga badde akumanyi from a distance oba oli muweereza wanjiri kati buli kintu kyokola mu nsi muno nga wejjusa lwaki wakikola dukayo kiveemu mangu ate akiveemu mangu ng'okyaseka ng'okyali nga bukyali kubanga ogenda oyonoonye ebiseera byo ekyo eyoloosi oyonoonye sente eyoloosi nnyo nnyo kubanga oyimba ebiyimba ne bakufuwa mu kabbo 2024 kakati n'olyoka ogenda nga wemulugunya yesu naye omunyeziriza teyagaana okwemulugunya owooza gundi nga bamufuye ekibbo kiramba kubanga kwetulya mu nfuuwe enfuuwe si bwe tujjo zikola mu alubamu ezo ziba tiipu kuba kugamba my son go ahead thank you you bless me you bless my people otegedde Hallelujah. okitegedde duka mangu that's not your passion agende mangu gyeri alina okuba kuna kiveeno nga tonnakifunamu wadde sente nga bw'okikola obanga anywa ice cream kankuba obonera okulabira nti ekintu kyokola katonda kyeyakuyitira bw'oba osamba mupiira ng'otunya n'ensi naye kunakuwandirako naye nga gw'owulira ng'abadde awuga mu mazzi amaweweevu manya nti wayitibwa kukola kuzannya mupiira bw'oba oyimba nga buli okwate muzinga alugamba naye leero bani olumba lunaggwako duka mangu ove mu kuyimba ogenda olina ebijanjaalo olina oba olina kabode ogaliko okusiikula emigugu oba okola emirimu egy'amaanyi oba emirimu egy'obwongo oba oddayo mu bisomesa bwe wadduka oba mu ggooda oba ogenda okola ebiteiro show ojja kulaakulana okuko mu busuubuzo w'amaanyi kubanga obwongo bwe wabuddaibati nalese n'amaanyi go n'ebiseera byo n'obissa mu kuyimba kubatakuyita amiina kati mwami kirwana nzigala okufuuka yiiti n'ogamba nti wabisiraani yazigguza gwe wabisiraani nze mbagulira amazima always bwe mundaba nga ku tv agala kusumula yesu yagamba bw'olimanya amazima gakufula ow'eddini tokolanga kintu out of your passion tokinyumirwa ate okikola lwaki okikola olinganga malaaya eyeetunda ne bamuwa emitwalo 2 n'asigala nga munakuwavu ne bamuwa emitwalo 10 n'asigala nga munakuwavu talina laavu kino akikola kitambo kyamulinya kubonaabona ngaafunemu sente akosonozibaako ebindira malaaya omuntu akola bukozi akola bukyamugibwa kukola nemuli amagezi ge nemuli essanyu lye nemuli emikisa gye nemuli enzigize nemuli n'amajage nemuli n'obuwangazi bwe nemuli n'engule mu ggulu ekiyakuyitira okukola bw'okikola ku nsi kuno kwekufuna engule mu ggulu ku nsi akuwa 100 mukiyakuyitira okukola ne mu ggulu wafune ki 10 ekirala oli mu kubuulira njiri weemulugunya tebakuyitira njiri kubanga gwe bayitira enjiri atandika kuba ngalo nga waliwo endabirwamu n'atandika okubuulira endabirwamu enjiri bw'abeera muntu ng'alunda atandika ozibuulira enjiri kabonero ekyo yayitibwa okubuulira enjiri tobonaabona nansi mwesige mu bintu n'omuvudde bannabbi b'obulimba n'omuvudde ababbi n'omuvudde mu abawozi abasoba basasole sente zikuba ku tv ne ku lediyo tozikwalayo tebajja zinoonya wuwo ndekerawo ku nsiwa z'ensi
Mwami Kirwana ozitwalayo ku leediyo olawo banakonkona bazikusabe gozunga n'ozitwalayo mubakusasula nabo tebalina sente zo bate bakuyisa enyimba nyingi ez'okkuba. Amina. Mwami Kirwana Africa. Yes sir. Kubitambula ku byempulira mu gospel music industry obukulembeze bwa gospel music industry. President w'abayimbi ba gospel mu mulonda mutera mu mulonda ddi. Era president wa gospel mutuufu yani. Ekigambo president kyekikola omanyi bannange okutasoma bayibuli. From Genesis to Revelation omuli mu title gye bayita president. N'abaganda Yesu yagamba atya mu byawandiikibwa agamba nti bwe nakulowooza okubeera omwesigwa kyenva nakuyita mu buweereza. Njogedde ku president w'abayimbi, don't misunderstand me. Eyo title mugijja mu nsi kubanga muliga nti president Sandiso, president Gundi, ebyo birungi bya mubiri. Eyo yakuyita kumuweereza. Wulira kyayita omuweereza. Ayagala okubeera omuweereza w'abayimbi oba gwe yeyita president. Yesu agamba oba oyagala okuwulira abalala beera meidi waabwe. Bw'oba oyagala okuweereza abalala Yesu baali bamubuuza ani mukulu mufu. Yabaga sympology. Ayagala okubeera omukulu mufu aweereze banne. Ye kyava akuyita omuweereza. Eyo tayito Katonda gy'assaamu ekitiibwa. Bw'obeera genero bw'obanga omanyite omuweereza wa Mukama. Naye obeera president ojja kubanja ebi president byakola. Yenge gyakuleesako. Naye ebampine baba bagiteesaako mu kampani mwali gweziba mu president bakikozesa ku gavumenti yekka. Waliwo wa president w'ebyalaani, waliwo wa president b'abasuubuzi, president w'abalema, mpuli waliwo n'aba president b'abasamize. Nawe okubeera president olina okuneesa. Naye ng'abakulonda ebikuwa n'ebyo byokola. Ati Yesu yakuyita omuweereza. Ng'omugambe bw'okimala weefudde president. Kitegeeza Yesu omuliddewo. Tagaba na kitiibwa na muntu gw'olidde president. Kati gabirira abayimbi anti gwe Yesu wange. Ebyo nebyo munoonya n'ekyokubiri. Njagala mumbulire mu COVID-1 abayimbi baatudde ne balonda president. Ekyo kikyamu. Ekyo ekirala muyimbi kyeyeetwala nga tali anda bukulembeze. Obukulembeze obwalonda akatiko k'abayimbi bwe nalimu gwalimu 2013 bwa Bishop Joshua Lwere owa Nafuba. Yayitanze ne mukuŋŋaaniza abayimbi mu Grammy video. Video yagikwata. Bw'atuyita n'avuga ati londa obukulembeze nendeeta suggestion nembaga no. Tukole akatiko k'abayimbi 12 tuweereze bannaffe mu eriyeno yaki ey'okuyimba. Kubanga obedde waggulu waffe yali yatulondera baminisita 2 okitegedde mu kabineeti ye. Nga omuminisita asooka bamuyita Mwami Stephen Ogwanga. Mwena mumanyi ayimba ennyimba za hymns. Asabira ku midiini omuminisita owokubiri Professor oyo Professor Yowe Makerere PhD order deguli 3 nga nsobe mu music, dance and drama. Okiwulidde emyaka egisoba 25 nga nsomesa Makerere nga mulokole. Kati yamanya nti abantu bano bamwoyo ate bayivu. Kagenda kulungamyanga abayimbi oba bokka be yalonda abalala mwenna tabalondangako. Lwatuula wali naliwo omu ne yeeronda n'agamba esi ow'abayimbi omulala ye kubadde wa mululu buli kimu ayagala akibeere n'agamba gese bwetale ejjono nembumugjako awo twali awo nebagamba babiri abeere president Judith Babidi. Babidi n'amaana agenda mu palamenti olwa president wa myaka emeka 2. Kati mwenna abeeronda okuddawo nga muzeeyi wa muzeeyi Lwere n'ayita baminisita be 2 kuba bwe tabamanyi ekyo nkiddamu. Obuweereza buno bwatondebwa mu 2013 bwe yamala awo n'atwala mu Grammy Studios esaaliyo yali mwenze mu conference zange Yesu ze yampima za president worship n'abalonda n'abaga kati tebukyali balala n'abafuula abakadde nange erina yawe balisoma naye saaliyo ate ezoweede saagala bitiibwa bitiibwa naye saagala bukaala siba bukala biti wandi mutima neeba n'ensimba n'envaawo naye bampa obukulembeze obuweereza obw'okuwula omukadde. Omuntu ogwayita omukadde mu Bayibuli abeera mulungamya mwekyo kye bamuyitidde. Tokyasobola kubeera mukadde at the same time nga gwe CEO at the same time ate era ng'oyagala bwa president. Ogwo mulugube. Kati musooke mubiyimirize ebintu byonna mubireke muddeyo ku baminisita bammwe kubanga
wansi wa minisita Stephen Ogwang ne Profesa Muhumuza kati muobe mu makadde ddala gospel music mu mbeerero bwe tuli abuliddwayo abayimbi abasobola okuweereza bannaabwe kale wadde beetumye president ne baweereza omuntu noyagala obeere emirundi ena pulezidenti eyo ggulu obwo si bwa dikiteeta nga ndabanga ojjudde omubiri abantu bonna bonna balema mubwongo nemubiri era byenabonenga katonda yabiteeka kujju obonabonera abalala nga talina nakyoleeta wadde kibala kyonna kyolaba oli mukulimba odonga kino omanyi kino oyogera kuwona ofuma ono teryakumanyi va kukwesiba ku bayimbi abayimbi ba Yesu ate bayina bataataabo ne banyaabo abasumba gye basibuka era abayimbi mwegobeeko ezo bonnabonna ababazungulako babakubira banoonya kasente munakulobinga mu gavumenti nga mulobinga emyaka n'emyaka nga temufunye wadde enswera nemujja kufuna nkiddamu Yesu alaba ebizima muli badde ate n'ebiseera bino nemukola yabalagira okukola temugenda kufuna muddeeyo wa Bishop Lwere ayite baminisita be kuba tabakyusanga atuyite naffe ate muli bakadde yabawa obukadde era si kibajje okuyitibwa kuva mu ggulu era bona okuyitibwa tebejjusibwa kati omuli abakadde kati ate abatali bakadde go banaaweereza bannaabwe kubanga omukadde kitegeeza seniority mu mwoyo ne mu mubiri ng'olina kyomanyi okitegedde mu bintu by'okuyimba baati oli mukadde wa kkanisa oli mukadde w'abayimbi ekitibwa kye baakuwa kikumala oba oyagala bitiibwa naye obwenza bwe baakuwa zembuyita buweerezi oba ekikadde bukumala beerawo ng'oluŋŋamya banne mu bayibuli era omuyimbi bwalina okubuula tolina ebirala by'obala tosobola tebinayinza kugumikiza kubeera mukulembeze w'abayimbi kubanga abayimbi bazaalibwa makanisa bakitaabwe babazaala abo abaseera gye basibuka Mr. Chilwana Makafrika oyo yani oyo bali toyogera ku linnya erinnya tolyogera ku naye olinyanga alina gwokakasa era nze saagala omale nigo okulembera Yesu yankulembera n'omusumba nyamulire enjiri gyesibuka ne Bishop Lwere yali abaddeko omuyimbi ye mukulembeze w'abasumba mu National Fellowship tugamba abayimbi kinene akoze impact kinene mu bayimbi badde ebadde underground nga mutemugimanyi akakola seminars eziwera ettaano ng'alisa abayimbi n'abanywesa n'abasuza ku ddiini ye n'abasomesa bayibuli n'oluyimbi walina okugwekweyisa ekyo kinene mukiseemu ekitiibwa kakati awo Mr. Chilwana kola conclusion ino kati omukulembeze w'abayimbi tugambe yaani nkugambye abakulembeze babiri tebabajjanga oba minisita anti era be baliwo be balwanira ekifo babiri tebaliimu ye Profesa Muhumuza ne Mr. Stephen Ogwanga tebalabikangako tekirabakalanira obukulembeze kati abo bakimanyi nti obukulembeze buweereza abalala kyogamba kati abo beyogeddeko bemanyi mwami Ogwanga ne Profesa be balina okuba nga be bakulembeze baffe be babayimbi era nange ayisabumiti 100% gye bali kati oba kale baweebwa obukulembeze naye nga tebabusobola nga bantumya abayimbi nemubuukira ekintu bonaawo omuuze nakugamba nti nawe jangu oweereze banno kati nga mwagala bukulembeze kati mwali baali balonze mbakulembere neŋŋaana kati ebonze neeyite ki kubanga twakuŋŋaana wali mwenna mukimanyi Bishop yayita nze abagamba Chilwana namutumya mpitira abayimbi yonna egere nammwe n'abawa ekyemisana mu Joining Video yali 13 mwenna mukimanyi Bishop Lwere n'ateekawo baminisita be babiri mwabeewaggulako mukola byammwe temulina gye mukootinga ne Bishop tamanyi bitambula official ekyogerere wano ku mukutu ekiddamu mwewaggula Bishop tamanyi bitambula baminisita gye mulina okuripootinga gye mulina okubeera okubalungamya temubaliiko mukola byammwe situwanti eyo leadership eyoggulu every leader
asabumitinga eri superior leader okusinzira ku ggulu kubanga bwetulya mwayirake eyeggulu Katonda omukulembeze gwalonze tutambula wabayo omukulembeze nga ye Katonda asabumitinga eri Katonda n'omukulu amuli waggulu kati mwami Kirwana bano abaami bano betulaba nti be bapulezidenti b'abayimbi bo bakimpatiira kadiramu abayimbi mwebuze gye muli ekibuzo n'ekikanigidde abali ku TV abaana abasinza abatendereza abasijji abazanya katemba abazimu abakwata abakola firimu za gospel mwali mutudde mu holo ki nemulonda abintu abapulezidenti bammwe kwegamba bakimpatiira bwe muba mwabalonda oba wabalonda ku email oba ku Zoom mumbuulire ntegere mwakolera naye kakati abo botugambyeko abatuufu okulembeze nze kati ndi mulungamya mu bayibuli eyantuma nkimanyi kiri kiriya kumuyimbira kukala nkuŋŋaanya za praise and worship kubalungamya nga bayibuli kugabana nga bayibuli webiibiiza okuyimba tusobole okuyimba wano oba oliawo ebiigenda muggulu twegatte n'emitwala y'omuggulu kuba okuyimba muggulu tekuzikiranga buli lunaku bayimba kati abo batuufu botugambyeko bo oba lwakuba batwewala Mukama kyava atutumira bano abantu atwewale kubanga byekuwana abakulembeze abasakira abantu emmere abantu abasakira abantu abafaayo eri abantu abalala abaki abasumba bonna abagabye emmere babadde bapulezidenti b'abasumba abatagabidde mu kamera kitegeeza si bakulembeze emmere giwagabye nga tebagitodde mu nsawo yo nga naye basabye netwala kamera ekyo kinene ssebo tugenda kuddayo ngenda genda moka banzitadde ngenda genda wa mukulu lwewe nebbaluwa jamukubira essimu ku appointment ngeneyo nebbaluwa mbeeko bye mwebuuza mbeeko ne bye musaba ngenda kukozesa obuweereza obuyamba obw'omukadde w'abayimbi nkozesa n'obuweereza obulala olw'okuba nti ndi muyimbi tali mu paatiiki ateesiba ku bayimbi atayoza mu nnyimba z'abalala n'okolayo akayimba kamu okadde mu luyimba lwa kamindi kamiliyoni muwabbe oluyimba lwe n'oluyimba lwa gospel n'ogamba oluyimbi lwa gospel oluyimba duka mangu odde mu byolina okukola ate neera byolina okukola tebimanyi pakatake mpulya olimo byakudonga simanyi olugera biki buli kimu okyogera okimanyi ebyo bifu ebyo bifu abayimbi tobeesibaako ebirala byesibeeko sitaani mwesibeeko naye abayimbi tobeesibaako abamukama balina abasumba abadde basumbibwa mu famire zebava mu kanisa balina obukulembeze baminisita bali babiri siriimu ye minisita ogwanga Stephen asabira ku Udi Makerere Lore ogwanga Stephen bamuyita Profesa Muhumuza naye abakulembeze bafa abo bogambye ababayimbi bannange abo ababiri bayimbi abalabiri bakadde abakadde kambakufumiri ba Eleda Muhizi kuliko nze Lwana Makafrika Beti Mwanguzi kuliko Pastor Precious Magezi kuliko abalambera Judith babiri naye aliko abalambera kati abo bakadde abakadde abo bayanjibwa mu lukiiko lwali mugwanigiriyo abaali abasumba mu bujjukira abo bakadde naye omukadde mu kanisa tabeera mukulembeze wa shubuzi abeera muweereza era omulungamya mu bayibuli naye we bamuyitidde okubeera omukadde kati tuli bakadde b'abayimbi kitegeeza issues zetwogerako zinakuba za kuyimba nga bayibuli bennyonnyola ebikwatagana n'okuyimba. Amiina. Mwami Kirwana praise and worship yakomawa ekyo era yazikira gavumenti egaddewo lockdown era lockdown eribaawo ya church tutandika okulaluka kubanga obutamanya obuli mu bayimbi ba siddi baagala babusiga abayimbi bano abalungi abali mu makanisa kikira tuva mu makanisa mukwaya netufuuka abasiddi wetuuka mu siddi eno nga tutulira obulungi netwoza nkuli bakitala netugabira nkulibaweereza otyo ate tuweereza yesu etuyaweereza baabana aweereza bamukama etatambulira ku mateeka ga mukama nga kweyazenkodera bitaala twewamukobireera mu maaso era twewamukobirimya ku kituufu ky'ekkanisa tuba tetumanyi gwe tuweereza
Yesu kalina we yali alemereddwa okukola mirimu gye n'ayita Sitaani amuyambeko. Ne Sitaani ayita nko Yesu mu lukiiko lwa kwonoona kkanisa ye. Ssebo kanzijeko n'enkofiira atulule mu kamera. Ow'ekitiibwa ennyo Jenosali. Ssebo nkusaamu ekitiibwa sikutuukirangako maaso ku maaso okulaba ku ttiivi n'olumu nakulaba ku mukono naye wali wala nkusaamu ekitiibwa. Ssebo abayimbi ba gospel abayimba enjiri ab'amakwaya ab'amasiddi abo bonna abaweereza abaweereza mu kkanisa Ssebo gaddewo nesikola sente zonna ze nateekamu ne zifa ezisukka ne miliyoni 25 ezaali kashi gwe nadipositinga ng'ogyeko bye bamanja ebirala ne show zonna bwe zaafa era nga bwe wayamba abayimbi ba secular. In fact kandibuuze n'ekibuuzo kino ekkanisa mu Uganda ye benefit efuna dyo omuganyulo mu gavumenti ng'ewa abantu bekibyalokodamu sisabangayo faaza gwe muwadde kino sisabangayo sheehi gwe muwadde kantu sisabangayo archbishop gwe muwadde sisabangayo pasita w'abalokole gwe muwadde instead ate bwe batona akateeke balina nabo bafulumya church is a family abayimbi ba gospel Ssebo okukola kushe tuyinza n'okuba tusinga naabo expenditure because tufuna sponsorship ku kampuni yonna tetufuna sponsorship tutola ku sente tukusaba n'obuwumbe ensonga yaffe eryemu sisinkana abayimbi ba gospel sisinkana kukolera appointment tusisinkane abayimbi bangi nze kenyini nakirwa sho wanyinaze Sala Serumaga yakirwa sho wanyinaze owoku wamusinga Serwadda Carlo Budwig nizo nakisho zaali ku TV ne ku radio azitambula zonna zaafa naffe tulina looni zekwali ekirala gavumenti bapasita n'abasosodooti ne bamasheehi ne balevulandi abaawula ne bateekenya mu puroguramu be babasumbira abantu ne babawonyereza ebibi be basalira covid okendeera bo batandika benefitinga bwe basembayo okuddulwa ekisooka ekisaba gavumenti ate temulina kyemubawa nabo Ssebo beetaaga ebitwage esente muziwenga abantu bano bo balina ne leadership ezitegerekeka mukwate sente muziwe archbishop wa church of Uganda muziwe archbishop wa Uganda muziwe archbishop muziwe mufuti w'emukutulwenu mbajja basigabo mu bantu abaweereza Mukama mu basinzi zaabo naye gavumenti okubanga abantu bakabona basaba ate bo ne mubasembyayo okubaggula ali nga temuna kye mubawadde kibayisa bubuuzi ekigabuulize mbasaba mubawe ku ssente kati era tusukala Jenosali naye abo abeeyita abakulembeze tobayita bonna abo babbi tukubulidde abakulembeze Bishop Wera omumanyi yalonda minisita Ogwanga ne Profesa Muwumbuza beba minisita ku ruling board oba body ekulembera abalokole abo bonna abeeyita tetubalondangako nze ndi mukadde elda ekyo kiba buweereza abamu bakiwala nga kitiibwa naye buweereza nga ndi elda w'abayimbi kati siasobola kubeera ate bukulembeze wabula mpa amagezi n'ennuŋŋamya nesigala nga nnyingi eyatukwasa ebintu bino yabamwita Bishop Lweru gye bijjira okuddeera gye twabijja naye abeeyita bonna tebubatunuulira ekirala abayimbi abato bange banyinazi ne baganda bange bwe munaakoppa ensi okuweereza Katonda mugenda kusigala nga muli mizareto nga muli baavu nnyo nga muli bubi nnyo ekyembi Yesu ayinza obutabasiima mbadde mbasaba mukyuse endowooza yammwe bw'oba atandikira mu kkanisa beera n'omusumba buli kyokola kimubuulireko bwe nafulumya alubamu nagende wa kitange abweru n'agisabira emikisa bw'olaba alubamu mukisa mutalina muno okutambula bw'olokukera bwenti bwe nakola kitegeeza nti omuntu obeera olina gy'osibukera ne famira ekirala bwe mulowooza nti okusiba ebiviiri n'okwefuuka yabindi bijja kufuna omuyimbi owakabiko olonyayiiri ebyo ate bigenda kubaza abalokoli bakugaanyi kati nze nkubuusa dduka mangu
naye obeera omulokole olina omusumba osabe katonda akuwa ennyimba zonowuliza ebyalo ozisabirenga oyigemu engeri babikolamu bayibuli ennyimba ologojoliramu ennyimba ngejjolimbamu nze mbiyina nsomye theology nali sinamusoma nga byonna mbiyinako biri mu bayibuli ndimanyi ennyimba zolaba nnyimba oziwulira beziyimba zirimu ebyawandikire kati mmanyi nga bikola awo nabona boolaba bakugamba nti genda ku leediyo bange sente gwe otulina ku leediyo ezo ne tv ezabalokoli genda bange sente kozi wali onabyeyo omulango gumeka webazanya mu mawulire nga boolaba tv endala nejjukira nabo bebamu balina basasula omusolo tokyerabira bakuba ennyimba zo obwereere bonga tebakusabangayo end of the year nti tuwayo bilioni 2 olw'okuyimba olimba logolokayoka ntulukubanga ku tv ne ku leediyo yaffe ya tugomba ati beeramu amagezi abo abakumbya bafeeriya tebayimbangako banoonya bakuŋŋaanya ekikapo ky'abayimbi bangi nga enneemu ovu kuyamba abayimbi mbu bawandikire zi midiya bakokoteyo obuseete mbu bambi bo babeerewo bakulimba tebakozesa buuka mangu sente zo teziri mu leediyo instead kankumuwulira abalala batiri balokole bo beegulana bweguzi ne basasula zi midiya zibakulu for your information bakatiza gamba yisuku experience myaka 22 nga nyimba gospel ate nakaa mu nsi nga ndi muyimbi manye ekikolo muyimbi w'ensi bw'oba oyagala nti byebina kukola ayo myaniya ne enni kubanga olina okweyambula olina okwenda olina okunywa enjaga olina osiba ebiviiri olina okulwana okukola amawulire eno waffe bwemunabikola babba bagenda kumba n'akatiitu kakabe kasande sukulu tojja kukalinya ate eribyo ebijja okukola olina okuloga kati onoogenda musabu ate ng'oweereza yesu beeramu Africa, one of the gospel music legendaries in the country Uganda. Omwami ono wa vibe nnyo omwami wabayogera nzire ebigambo binzigwako lwaki bwetuzisinkana bingi byemuyigako kubanga era bingi byaŋŋamba byayogera si bulamu kyempiki nga n'enjiga kati mwami Kirwana nga betufundikira wali oregistarinzeko mu bimu bibiina ebyo ebikuŋŋaanyiza abayimbi sente kuba emyaka 2 ndaba sijamuzanyo ebiina byonna ebyannyimba bimpangisa bimpulanize sente tebimpa nkuwadde lwataano waliwo yatwala toni zange era kololo 212 emyaka kati emeka 10 kati oba 212 myaka nga mwenda obangadde lwataano kwewuunya nnyo takusasula olaawo okololaawo waliwo ofisi z'emmere naye gwewuunya kati byonna bagamba balibakuba balimba bayimbi mu buntu ekirala muteeka mukuŋŋaana ne makanisa gammwe tutegeere engeri gyebaweereza yesu bamuweereza weba tosobola kwebulangira nga mulamu ng'ogenda kuweereza mulangira yesu mulangira w'abalangira toyinza kubeera mulamu n'ogala nti webulandize ng'omulamu oyogera ti nogaa nti osobola okubeera mukulembeze w'abayimbi ba gospel tobonaabona gwesigala mu bulalungi kale nga tusiibula mwami Kirwana Maka Africa mu byonna tukwebaza taata okukkiriza okunyumyamu naffe wano amawulire g'otuwadde abamu ku ffe betuwulidde okuva gy'oli gabadde mawulire tubadde tetubimanyi tweyanza nnyo okuluŋŋamya n'okusomesa byonna byokoze mukama katonda akufuwera omukisa era yongera akuwangaaze oli musajja yeebuuzibwako mu kisaawe ky'ebyokuyimba amina mpadi given Brian Kagat the gospel music apostle the gospel music nanana nze mbadde wano nga tusunsula emboozi n'omusajja wa Katonda ono Kirwana Maka Africa asijja kusukkawo wano webale nnyo okulaba abasubscribinga ku mikutu mwebale abasharinga mwebale mukama katonda bampera omukisa baba